agala kwe mu profession ya journalism era alaze nti ddala ate bw'aneeyongera maaso n'ayongera ne mu kuguka ebirala ajja kwongera okukola obulungi omulimu gwe kubanga akola very good stories, investigative reporting, investigative journalism, akola documentaries z'olaba nga zikwata ku community ne community transformation ate era akoze ne ku bintu ebirala bingi ebisomesa n'okuyigiriza abantu A lot of governments using the corona crisis to push the autocratic tendencies and to fight against freedom of speech. Press freedom is in danger around the globe, not only in Africa, Asia, or in Latin America, also in Europe. And this is why we did this on a global scale, and it's not only the problem of one country, it's all of our problems. Now, more than ever, we need information to flow and people to have access to it. Government needs information to make accurate decisions that respond to the realities on the ground. The general public, all of us, need full and accurate information about the pandemic and to be involved in the decisions that are being made on our behalf. Tuzayoza n'okwebaza munnamawulire munnaffe David Musikalyankolo olw'omulimu gwakoze ogw'amaanyi mu disitulikiti yaffe eya Mukono ne Uganda mu kugezaako okukola amawulire agatuusa amawulire mu bwangu ku bannayuganda mu midiya gy'akoleramu eya Bukedde na njagala kwebaza abakuwadde awaadi eno bakutunuulidde ne balaba ng'ogwani kubanga mazima gali nti Musikalyankolo y'omu ku bannamawulire abatono abasaka amawulire ne bagatuusa gye gateekwa okugenda nga gatuukidde mu budde. Ekyo kikulu nnyo. Ekyokubiri, amawulire nga bw'aba agafunye n'agawaayo mu bujjuvu bwago nga tegali mu bituli. N'ekyokusatu, n'awaayo amawulire nga gali balanced. N'olwekyo njagala okutwala omukisa guno kuyozaayoza olw'okufuna awaadi eno ey'amaanyi ennyo okuva mu ggwanga lya Germany, era nkuyozooyoze olw'okubeera nti oli mukozi mwesimbu ate era nkusabire ogende mu maaso n'okukola emirimu gy'obunnamawulire. Ekigendererwa ery'obulamu bwe kye bansabira Kalyankolo n'omukisa. Mukama omuwa omukisa. Mukama omwana we ono omukulaakulanye mu buweereza bwe buno bwamuyitira obw'amawulire. Era musabira Mukama omugonnomoleko emikisa gyo. Ng'omuwadde omukisa ogw'okuwona, n'omuwa omukisa ogw'okubeerawo nga mulamu, n'omuwa omukisa ogw'okuddamu okukola omulimu. Munnaffe lye yatuuseeko ekyamazima
agizeemu okukola ennyo era nti omuntu akoze ennyo asiimibwa. Ndi musanyufu nnyo olwa TV eri international oba omukutu gw'amawulire guno ogwa DW oguli international okuvaayo ne gu recognizinga munnaffe ono Kalyankolo David ne award kino actually Kalyankolo award gye yafunye ye musaana olw'ensonga nti akoleredde amawulire akoze nnyo abadde muntu akola amawulire oba ye muntu akola amawulire agakwata ku muntu wa bulijjo anoonyereza ku nsonga okuva wansi okutuukira ddala ku nsonga esembayo nti mu byalo mwonna okulwanirira sitole z'amataka zonna bodda ku sitole za community stories zonna abadde azikolako nti azinoonyerezaako n'akuwa eggulire ng'akuwa ekintu ekiri ku ground. Nebaza aba DW okumpa award eno era ne nebaza bannayuganda okunsabira okuwona embale zebantuusaako nensaba bannamawulire bannange bonna gye bali kwetoloola eggwanga okubeera abavumu mu mirimu gye bakola kuba senga tebwali buvumu nandibadde situsibwako buzibu buno naye nasobola okulaba nti mu biseera bya covid ndabeerera omukambwe nti navanga mu nju neŋŋenda ntuusa amaloboozi g'abantu endajana gye balinga balaajanamu olwa njala ekirwadde engeri gye kyabasattizanga so neebaliza ddala aba DW era nensaba President Museveni at least ayogere n'abasajja be bakuumaddembe bakendeeze ku lyanyi kuba abantu bangi bannayuganda bangi abakosebwa abakuumaddembe nga babatulugunya obulamu bwabwe bwonna wakati nze sikyayinza kubeera mu musana kumala dakiika 4 oguyimiriramu ogenda owulira nga omutwe waliwo owulira nga muli mu kiwundu kantu kakusonsomola muli kakufumita era mpaka lwovaamu nodda mu kisiikirize.